Wenjogerera kati Spice Diana alumbye ku Bulange Mengo era n'agenda straight mu office ya Katikkiro ng'olwo agenze yamusabe ajja ku konsati amuwagire n'engoloza ki ekivuddeyo mukwano nkwaniriza ku Patricia's latest and it is Trisha here. Make sure that you subscribe, like and share gwatannaba era tapping a notification bell obeere nga ofuna notifications buli wenteekayo ekipya ku eno channel. Katulabe Spice Diana. Spice olutuuse mu kizimbe agenze straight ku office ya Katikkiro era Katikkiro amwaniriza n'ayingira. Many have come. You retrieve your funds and you can invest wherever your interests lie. And when you have the time to supervise that undertaking. Era munnange Spice akakasizza nti Katikkiro agenda bbeerawo era n'abagamba nti mukuume empisa mukwate n'obudde.
kale tukume mpisa kwate n'olwo nabukalu bwatyo ate Spice Diana bw'abadde naye ng'omwana mulabe wanyumidde gomesi mwe naye nga nkujjukiza mukwano tewerabira kubanga osubscribinga likinga n'okusharinga tappinga notification bell obeere nga ate ofuna notifications buli wenteekayo ekipya kweno channel. Thank you so much for watching. Bye bye.